ani akurefarinza ku Xeno so ng'ofuna eno code yange mbw'okiteeka mu account bagendako bakuwa 5,000 za bwerere and then I will also get 5,000 so Hey guys, welcome back to Financial Literacy in Uganda. Nze namanja Miriam. Yeah, I'm so excited to be here. I know okwetu natugenda kubeera kwa lunaku lulala, but olunaku olwaleero I really have something really exciting for you guys and I'm also excited about it because nkimanyi kigenda kuyamba bangi. Video eno ebadde actually birthed out of ebibuuzo ebisinza okujja mu inbox this time wembadde mbuzeemu katono so abantu abasinga abadde bambuuza of course otuwadde options nyingi naye unit trust rate tetunagitegeera bulungi kiki baagala abatandikira bifaanana bitya sente zaffe zigenda wa such things kati nagambye kinene ekintu tugenda kikola mu practicals so nasazeewo okugulawo account y'eno channel strictly for study purposes okubeera nga investing nga we mulaba so that hopefully waliwo ayigira ku kino eno ne mutandika okuinvestinga so nasazeewo okugulawo account ne Xeno and I have reasons why I chose Xeno so ekisookera ddala Xeno cause yeetaaga sente ntono okugulawo ate nalabye mbuna abantu abasinga ku ffe tutandika butandisi so it's better okutandika n'ekintu ekyetaagisa sente ntono ekyokulala we nali mpita mu Xeno nayagala nnyo platform yaabwe gye bakozesa tujja giraba mu maaso kaawo nsuubira nammwe mujja giraba ng'eri very user friendly and nalabye nga bali transparent compared to other unit trust of course ziri endala neneko okusinga ku Xeno but platform yaabwe bagikola in a way that's very transparent olaba sente zo allocation ki gye bazitaddemu such and it's very important for someone who is just starting out. Yeah, and then I like the way Xeno webali so available like wobera wakatandika woti relationship manager waba contacting irawo I liked that so and I think omuntu atandika those are really some of the things you need. Ekirala disclaimer nga tetunagenda ne maaso ne video eno disclaimer eri nti an account ngikozesa just for study purposes ku demonstrating the by investing abatya so just because ndi mukulaga mu account yange munda tekitegeeza mbuno oyina okulaga omuntu how you've invested abamfollow nze nnyo mukimanyi mbuno njagala nnyo privacy when it comes to your finances zibeera zizo wekka so don't go out there and start showing how your investments are doing and stuff ekyo tugenda kikola waneno but just for study purposes. I hope I've made that clear. Ekirala video eno teri sponsored by Xeno so I'm not trying to promote them but whatever nga eri helpful ng'oyagadde aba Xeno just go ahead and open an account with them. So yeah, I put that across. Let's just get straight into the video. So ngenda kulaga mu video eno tugenda kulaba from the start bw'ogenda ku Xeno platform ogulawo otya account biki bye baagala from point w'oguliddewo account paka ku point w'investingidde sente yeyo process gye njagala okuyitiramu. So platform ya Xeno efaanana bw'eti munda of course waliwo stage gye mbuuse eya okuteekamu my personal information eyo step temugenda kugiraba but ebisigadde byonna ngenda kulaga webitambula so genda ku platform website ngenda gikuteerayo ngenda kuteera link mu description okugenda ku Xeno website so ogula website of course ngo clickinga ku create account bagenda kusaba amannya go email address oba phone number cause ogulawo either with email address oba namba y'essimu bw'ogulawo ne email address bajja kuweereza code like verification okuverifying account yo mbu email gy'oguzaawo yeeyo oba phone number gy'oguzaawo yeeyo oguzaawo essimu bajja kuweereza numbers ezi-verifying account so ng'oziyingizaamu then zijja kutwala paka kweno page gye tuliko waneeno so otuuka ku page
ojasanga ino option erina create profile erimu just manyago, date of birth, webityo byoyingizaamu. Then wotuka ku set targets wewali ekibuuzo kya lwaki ogulawo account. So nze target target gye settings yeno nga bwogiraba ku screen. Nagambye njagala kubeera ne million 10 mu myaka 2. So awe bakubuuliza well setting target yeyo naye sente meka zoyagala okuinvestinga monthly. So awe nagambye njagala kuinvestinga omutwalo gumu buli mwezi. Cause abasinga kufe tandika butandisi and it's better notandika ne sente ntono. That's why nalonze mutwalo gumu so that olabe mbuno nga bwenkikola nawe osobola okikola and then you start on your journey as well. Yeah. So of course nga tutandika set targets omaze ziyingizaamu gonyiga next. So next bagenda kutwala wanene wali assess risk. Nerabidde okugamba mbuno Xeno be marketing nga goals based investing platform. Lwaki bagamba goals based? Bagamba bo mu kifo ky'okutandika mbu okuŋŋanya ssente bagamba otandike ne ekiruubirirwa kyoyagala okutuukako olyoka oteekako ssente. And abagoberedde channel eno mukimanyi buno kyekyo kyenteekako essira. Saagala muntu kubeera nga okuŋŋanya ssente nga toyina kyozikuŋŋaanyiriza. Buli wobeera nga toyina goal oba ambition gyoyagala okutuukako, it's very likely mbu ssente zigenda kwonooneka bwonoonesi. Yeah? So yensonga lwaki endala nayagadde Xeno cause my understanding of financial principles zalininga bulungi ne engeri gye settinga up platform yaabwe. So wali eriwo oteeka targets, that is like setting a goal. Nga wesettingira goal ng'eyange njagala okadde 10 mu myaka 2 buli mwezi njagala kuinvestinga mutwalo. Tekitegeeza mbuno okoma kwezo sente ze weetereddemu ez'okutandikirako with time osobola okuzongeza depending on how your life progresses anyway. So waneno wootuuka wali assessing risk. Eno part eri critical nnyo ku bantu abagala okuinvestinga ne Xeno kubanga eno part ya assessing risk yesalawo sente zo bagenda kuzinvestingawa. So ye most critical part ng'ogulawo account ne Xeno. So wogenda ku assessing risk, so nga bakubuuza olina emyaka emeka ng'ojjuzaawo emyaka gy'olina ng'onyiga next. Bw'onyiga next nga bakubuuza wanene ekiddako we bakubuuliza when will you need to access all part of your funds. Babeera bakubuuza sente zo oyagala kuziggyayo mu bbanga ki. Oyinza okuggyayo entonoko, oyinza okuba oyagala kuggyayo zonna. So kyekinene ekibuuzo kyekitegeeza. So nze okuddamu nagambye sente zange nja kuba nziggyayo ekitundu ku zo oba zonna mu myaka nga5. So ng'onyiga next. Bw'onyiga next ng'oddamu ekibuuzo ekiddako bagamba rate your understanding of investments. Like ekigambo investments oba the whole idea about investing okitegeera kyenkana ki. So balina options oyina just a very little okitegeerako katono oba oyina just basic understanding like otegeera enjawulo eri wakati wa stocks ne bonds, oba you have a fair understanding bu oli aware of options za investing, options eziri available for investments ne risk ogitegeera, and then considerable you understand like nga babiristings awo. So given accounting giguddewo ku bantu abatandika obutandisi na selectinze basic tuyina just the starter foundational knowledge nga gye mbadde nkuyigiriza ebiseera ebiyiseekaawo. So nenselectinga basic. So selecting a basic ng'onyiga next. Kati nga bakubuuza what is the estimated value of your financial assets, that is as of today. Wogulawo account assets zo ziri mu sente mmeka. Kati engeri gye ngenda okugulawo account ngambye as of today my whole life is worth mutwalo gumu. Zezo assets ze nina omutwalo gumu sirina kirala kyonna, so nenzijjuzaamu awo omutwalo gumu n'onyiga next. Kati nga bakubuuza oyina assets kyendala, oyina ettaka, oyinayo ebizimbe. So since tutandika butandisi nenteekawo mbuno nina 0. Obulamu bwange bwonna nina omutwalo gumu. So nozijjuzaamu awo 0 n'onyiga next.
kati ekibuuzo ekiddako oyina amabanja genkana gatya. So as of today nenteekako sirina manja, n'oteekamu 0 ne weeyongera maaso. Kati wanene ekibuuzo ekiddako nga bakubuuza okusinziira ku graphs zino z'olaba graph ki gy'oli more comfortable with. Kati of course ekirungi kya Xeno bagenda kuwa relationship say manager oba officer akuyitiremu ebintu byonna bye bitegeeza in detail, cause nyinza obutabikumalirayo bulungi, naye graph esooka egamba gwe toli comfortable closinga yadde kyova olaba egendako mu negative katono nnyo like toyagala kufiirwa. Graph endala egamba oyagala kufiirwako katono over those different years. Graph endala eri like more volatile. Graph esembayo eraga mbu gwe toli scared about losses. Of course the more you lose the more you earn. Kyova olaba ng'egenda mu negative kinene ate egenda mu positive kinene. Yeah? Kyova olaba returns zene graph esembayo ziri way more than graph eno esooka. Ono asooka tafiirwa kinene naye still era tafuna kinene. Yet gye bigenda nga bifuuka more volatile, ofuna kinene ofiirwa kinene. Graph zineno ekyo kyezitegeeza. So wano ng'olondawo kati binene ebibuuzo babikubuuza okulaba sente zo bazikuteeremu ki. Bw'obeera toli comfortable kufiirwa sente nga bakuteekera mu kintu ekiri risk, ekirina low risk. Bw'obeera toli afraid kufiirwa nga bakuteekera ku bintu ebiri higher risk. So nalonzeewo graph eno esooka cause manyi abantu abasinga mbeera mutandika temwagala kufiirwa sente, so ensonga nalonzeewo graph esooka. Okubeera nga tufiirwa kitono still tufuna kitono. Study purposes jjukira. So ntweyongera mu maaso ekibuuzo ekiddako nga kigamba what is more important to you when investing for your wealth goal? Like ki ekikusingira okubeera ekyomuwendo ngo investinga? Oyagala security, oyagala ku investinga just okubeera nga inflation tekuyingiramu nnyo, oyagala growth and security like okubeera nga sente zo zikula ate nga ziri protected, nga tofiirwa capital, oyagala kubeera nga long term sente zo zeeyongera obungi like such things. Bye binene ebibuuzo kye bigezaako okubuuza. So for study purposes, I don't know why I keep repeating it. Anyway, nalonzeewo growth and security. Njagala sente zaffe zibeere nga zeeyongera ate nga ziri protected. I thought that was more important. So nenondawo ekyo growth and security nonyiga next. Ekibuuzo ekiddako, if the worst happened, how much loss in the value of your investment can you tolerate in 1 year? Tugambe market zikolapsinze buli kimu nga kigoyinze totally wrong. Mu mwaka gumu oli comfortable na kufiirwa kyenkana kiko portfolio ye ya investment. Option esooka egamba toyagala kufiirwa yadde 0%, eddako egamba oyagala kufiirwa just 1 to 6% n'ebiddako nga graphs we ziraga. So obeera olina okulondako option. So nalonzeeko ey'okubiri, I'm comfortable okubeera nga tugenda kufiirwa ekitundu, tugenda kufiirwa some part of our money. Of course remember you don't invest what you're not willing to lose. So buli wobeera nga ogenda ku investing ajjukira mulimu loss mu bintu bya investing but still waliyo n'okufuna sente. So nainondawo eno just okufiirwa 1 to 6% in 1 year. Nkimanyi mwenna, not mwenna, kimanyi abasinga temuli comfortable na kuloosinga 25% like a quarter of your portfolio. So nalonzeewo eno ng'ofiirwa katono. So you click next. Kati question eddako ng'egamba range of possible investment gains and losses. Which investment would you prefer? Kati esooka egamba oyagala mu mwaka gumu ng'ogaininze just 5% ng'oluzinze 0%, oba mu mwaka gumu ng'ogaininze 15% n'oluzingako 5% like that nga percentages wobeera oziraba. So still olondako emu n'ogamba hypothetically wobeera investinze category ki gy'oli more comfortable with. So nalonze 40%. Yeah, quite ambitious. Nengamba okay, nze njagala mu mwaka gumu njagala mbeere nga nfunye 40% gains nga ndozinzeeko just 15%. So obeera olunziza kitono naye olaba nga 40% is considerably greater than
loss gy'obeera okoze. So n'onyiga next. So next ekibuuzo ekirako nga bakubuuza investment yo weebeera efunye temporary losses. Temporary losses kitegeeza wabaddewo some sort of volatility either markets oba mu whatever they're going to invest in. Bagamba before nga tonna decidinga kuggyayo sente zo oli comfortable na loss ya bbanga nga lyenkana litya. So options esooka mwaka gumu mwezi gumu to myezi 3 bwe batyo nga options weziri. So ng'olondako oli comfortable okukola loss mu bbanga ki. So nalonzeewo mbu myezi 6 to myezi 12. Of course jukira nagambye option yasookedde nagambye sente zange ndi comfortable zirekayo emyaka 5. So portfolio ebeera ekola loss mu myezi 6 like I'm not worried cause kinene kintu kirimu for a longer term than short term. So toli worried mbu myezi 6 oli mukola losses cause maybe in the following 6 months oba mu mwaka ogujja ogenda kubeera okola profits. So nenondako eyo myezi 6-12 n'onyiga next. Kati wanyiga next nga batandika okugeneratinga investment plan yo. And I like this cause kinene kibayamba mbu nno mwenna tebagenda bakola kirindi kubanga jjukira buli omu alina risk appetite yiye. So byenjagala okuteekamu ssente gwe si by'oyagala. So I like that Xeno tries oku personalizing a platform yaabwe mu ssente zo baziteeka mu kintu ky'oli comfortable with compared to what others are comfortable with ng'ekiri ku funds endala. So options seebuuzo bina ng'omaze obbiddamu nga bageneratinga investment plan yo. Kati yino gye bageneratinze kunze bagambye mbu okusinziira ku bibuuzo bye tuzzeemu risk yange eri 4 out of 10. Moderately conservative kitegeeza oli awo mu bitundutundu like oli comfortable okuloosinga but toyagala kuloosinga nnyo and then you want to win but toyagala kinene nnyo still. That's what they mean by moderate. And then target value jjukira obeera wagitaddemu wali eri ng'osettinga targets bw'oyagala obukadde 10. So waneno wansi bakuwa recommendation. Kati nga bagamba okusinziira ku target gye weesettingidde ba recommendinga mbu nno investinga buli mwezi $10,000 jjukira nataddemu buno buli mwezi njagala ku investinga $1,000. But waneno ku plan bakuwa recommendation. Kati waneno bakulaga mbu nno mu myaka 2 gye weesettingidde obeera o investinze obukadde 26 mu $10,000 mbwetyo. Kati eno ye allocation gye babeera bagenda okuteeka mu ssente zo still depending on risk biri eri ebibuuzo by'otaddemu. Ngagamba okusinziira ku ebyo mu bond bagenda kuteeramu 68.2%, money markets bagenda kuteeramu 17.1%, regional equities, region I think here they consider East Africa, bagenda kuteeramu 10.3%, then domestic, those are our listed entities in Uganda, bagenda kuteeramu the remainder of the portfolio. And then ekiddako waneno wansi bakulaga projections. Jjukira waneno wonna tonnateekayo ssente which I really like cause bakulaga wholesome picture ya investment journey yo nga tonnaba na ku investinga yadde, which is good for starter investor. So projections nga bakulaga bw'otandika n'$1,000 gw'ogambye but then nozi increase nga to $10,000 buli mwezi mu myaka 2 ogenda kuba okoze deposits 26. Worst case ebintu nga bikoze bubi nnyo mu myaka 2 ogenda kuba ojjayo obukadde 73. Most likely that is ebintu bigenze bubi but ne recovering like that obeera ogenda kujjayo obukadde 115. Jjukira na target gye neesettingidde bukadde 10 but bagambe most likely nja kuba nfuna 115 million and then best case buli kimu kigenza according to the plan, markets behavinze bulungi obeera ogenda kufuna obukadde 185. Kati waneno nga bakulaga ne graph which is good. Some people prefer graphical representation, so nga bakulaga graph how investments bwe zigenda okubeera. Total investments yeno line ya green eddako mu makati ya most likely investment eya
what was it, 115 millions, then eddako waggulu esembayo ye best case situation, buli kimu nga kigoyinza according to plan. So waneeno osobola okunyiga repeat assessment noddamu ebibuuzo bipya noteekamu answers endala, oba wobeera comfortable ne plan gye bakugeneratingidde ng'oclickinga ku confirm plan. So nga weeyongera mu maaso kati wa proceedinga nga egenda ku generating an option endala gy'olaba on your extreme left eri verify identity. Kati mu verify identity balinamu options za gwani, obeera wa, ofuna sente mmeka, then okuverifyinga ID yo. So onyiga buli kamu who you are. So who you are most likely egenda kupickinga information gye wataddemu edda mu create profile, but just ogoinga through n'olaba mbuno details ze bataddemu zeezo, and then ng'ogenda ku address bagenda kuba bakusaba country, district, zip code. Of course mu Uganda tetukozesa nnyo zip code, so you can leave that option on. Naye teekamu details obeera wa, then you click save and next. Kati wajja kubuuza source of funds. Source of income is okola mulimu ki. So for study purposes still nataddemu mbuno ndi self-employed, neteekamu buli mwezi nfuna $300. Kati oteekamu ne monthly oyagala ku investinga sente mmeka, neteekamu awo $1,000. So noonyiga next. Where you are tubeera tugimaze, who you are tubeera tugimaze, where are you studying, wabadde address wajobera, how you earn obeera okitaddemu. Kati ng'ogenda ku ID ochuzinga either oyagala kozesa passport oba national ID. So ng'oteekamu your name, like details nga weza appearinga. Kati obwo nawe bubeera ticked, nga obulawo box obeera otuuse ku setting up account yo, obeera okimaze nga bwolaba bagambye 100%, like this percentage nga bwogiraba ebeere tuuka mu keeping echanginga depending on options nga bwoziyitamu. So womala okuverifyinga ID yo olaba ngu profile ye eri 100% complete, awo nga bakuweereza ino option ya make deposit. Obeera tosobola kukola deposit paka nga process yonna ogiyiseemu. So make deposit, bw'oclickinga make deposit nga bakuleetera options nga bwe ziri 1 ne 2. Bagamba oyagala kukozesa mobile money transfer oba oyagala kukozesa bank transfer. So ng'ochuzingawo ky'oyagala. Mobile money actually Xeno ina collaboration ne MTN. They wosobola okukozesa mobile money nga tebakugyeko charges nazimu, no deposit nga ku Xeno account yo. Option jaze kuterawo ku screen olabe those codes aba MTN users abakozesa. Ne obeera toli wa MTN, I don't use MTN, so ng'okozesa bank transfer naye eri option available. So ng'oselectinga bank transfer bagenda kuba ng'oselectinga goal. Kyesagambye mbuno ku Xeno osobola okuselectinga goals za mirundi mingi. Osobola okuselectinga eya emergency fund, osobola okuselectinga eya school fees, maybe oli mukusavinga for a short period of time, ng'osavinga sente za term, nga term etandika no savinga school fees, then nozigyayo like myezi mitono. All those options ziri available ku Xeno, but kyesaagala okole kwe creatinga goals nyingi, because sente zo zigenda kubeera spread into so many different things, and omuntu atandika obutandisi tracking will become so hard, ojja getting frustrated. So I recommend tandika ne goals ntono and you fund those goals, and as you get to that back to English, tandika ne goals ntono ebintu gy'okoma ng'obitegeera, then osobola okugattako goals endala. So waneno bw'obeera okola bank transfer waliwo option nga bw'ogiraba waneno waggulu eriko select goal. So obeera ne goals ez'enjawulo, I think Xeno account zaabwe ezigendamu ssente z'aba clients baziselectinga depending on risk appetite. Kubanga jjukira unit trust nakusomesa mbuno unit trust ziri separate. Waliwo ezinvestinga mu securities,
money market instruments waliwo investing mu bonds oba mixture of bonds and money market securities or a mixture of bonds and equities nga bwe batyo. So usually what is usually unit trust ezikola mbuno account bazaawula ezigenda mu sente just to make the process easier. So yensonga lwaki bw'oselectinga goal n'account egenda kukyuka gy'olina okuteeka mu sente. So wobeera olina goals nga bbiri ogenda wanene wasooka n'ogamba select goal n'oteekamu goal then oselectinga sente z'oyagala currency gy'oyagala oku investingiramu. So wobeera olina currency endala I think they had only two options, USD ne UGX. So for our account yeno channel nagiyise goal nagigambye wealth creation, just twagala creating a wealth. So we have only one goal in this account. So no selecting a goal yo, no selecting tugenda ku investing mu Uganda shillings. Kati awo bagenda kuleetera zineno details. So wobeera depositing a sente mu bank okumakinga it easier for you and for them. Okola reconciliation yena account number gy'ogenda okuyingizaamu mu bank yo ng'ogenda okola transfer and then reference ye transaction details obeera ogizaamu account yo nga depositinga. So kwata eno reference nga bweri ogiyingizeemu. I'm thinking it will be easier for them okola reconciliation. Yeah, sente zaani ezizza zigenda ziteeka mu ki, that's what I mean. So ng'ozikopinga then ng'ogenda ku account yo ng'okola deposit. So waneeno ku kyembadde njagala okulaga neno mbu osobola okugenda ne ku goals, si mbuno goals ozisetinga mulundi gumu. Osobola okudda mu profile yo n'oselectinga goals n'oaddingako z'oyagala okwesetingira and then waliwo waneeno options za manage beneficiaries. Jjukira okufa gye kuli tujja kwogerako gye bujja but waneeno beneficiaries obeera ogamba in case ofudde sente zaani yazifuna so ng'ogenda ng'oteekamu details zaabwe omwo. Manage accounts usually obeera oteekamu account yo nga bw'o withdrawinga sente z'oyagala baziteeke ku account ki awo oziteekeramu. Manage members usually abantu nga ba investment clubs ng'oyagala abantu ab'enjawulo babeere ne access ku account eyo awo basetingira up. So anyway nga tumaze awo so I made the deposit. You press I think you don't need it okulaga nga sente nze sendika but so deposit maze ogikola and then ngenda kulaga kati account ebeera efaanana etya ng'omaze okukola deposit. So genda n'oddayo n'ologinga in mu account yo ng'okilikinga ku investment yo gy'obeera okoze then obeera ogenda kulaba balance eri ku account yo ne distribution bazinvestinzemu ki. So olaba graph ebeera ekulaga ku sente zinene z'otaddeyo mutwalo gumu 60% of that uzitadde mu bonds, 10% uzitadde mu kino ne kino. So at least every time obeera omanyi sente zo bazinvestinze mu ki, which is good ku muntu atandika. That level of transparency sinagiraba mu unit trust endala yonna. Jjukira mu Xeno batandika na mutwalo gumu gwokka minimum 5,500 mutwalo gumu but then you can deposit as much as you want. And guess what? So time for free money. Ayagala okutandika okuinvestinga ne Xeno. I hope buli atanatandika really this video has been helpful to get you started. So okwata code eno gyenkiteredde ku screen, it's a promotion code. Bw'ogiyingiza mu Xeno account ng'oli mu gisettinga up ku Xeno bagenda kubuuza ani yakureferringa ku Xeno oba watuwulirako otya, how did you get to know about us. So ng'okwata code eyo ng'ogiteeka mu Xeno account yo bw'onoogiteekamu bagenda kuwa 5,000 za bwerera then nange nja kuba nfuna 5,000 nga tebagenda zijja ku ggwe. Xeno yegenda kuba ngetuwa fembi nze naawe 5,000. So I hope you use my code and I hope you enjoy this investing journey. So tugenda kuba tukozesa eno account every month. Nja kuba nzijukira nkole deposit mweno Xeno account and then tujja kuba tumonitoringa progress. Account performance etya n'abantu abalala abagala okutandika the investing journey. Just okuba motivating. Sente osobola okuzinvestinga n'obeera nga toziridde and then ozirabe nga zikula.
So yensonga lwaki nagudde account eno and of course wenafuna ebintu ebirala byenjagala kuba demonstrating era still nabyo nja kuba mbikola just to make you guys more comfortable with investing. Yeah, I hope you found this helpful and get started today. Use the promo code, get free money, and as a thank you to me, use my code. I also get some money from Xeno. So thanks for watching. See you next time.